Era yeebala oyo atutwala bulijjo nga abawangulwa kyokka n'atubikkuza evvumbe ery'okumutegeera mu buli kifo. Kama agulumizibwe kati ne bw'otuula neiba ye mmanyi nga bamulamusizzaako dda. Nyongedde okukwaniriza mu City Lunch Hour Fellowship era ng'eno ekutuusibwako bannaffe aba Christianity Focus Center. Tukwaniriza webala okujja. Jjayo Bayibuli ogende mu kitabo kya Danieri 3:8 ne bw'otandikira awo. Danieri 3:8 tandikira awo. Hallelujah. Omutwe okyagujjukira? Omutwe gwagambye gutya? Lwaki ggwe? Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya. Ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti, ayi kabaka, obeerenga omulamu emirembe gyonna. Yes. Gwe, ayi kabaka, wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego. Abasajja abo, ayi kabaka, tebakulowoozezza, tebaweerezza bakatonda bo, so tebasinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala ne yeejuumuula, n'alagira okuleeta Sadraki, Mesaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'addamu n'abagamba nti, mmwe Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, mukigenderedde bugenderezi obutaweereza katonda wange n'obutasinza kifaananyi kya zaabu kye nayimiriza. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, okuvunnama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu mukono gwange. Sadraki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti, ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era anaatuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera, ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo, newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka n'oyimirira awo. Kama ffe bazibe. Omutwe gugambye era gwagambye lwaki ggwe. Obadde weebuuza lwaki ggwe? Ansi esookerwako lwaki ggwe eri nti kubanga ggwe tovunnama. Ekimu Sitaani kyasinga okukukyawako, tovunnama. Oli mukakanyavu okusinziira ku Sitaani. Tovunnamira byataddewo, tovunnamira kifaananyi kye, tovunnamira sisitimu ze. Kati togezangako ne weerimba nti oli mukwano gwe akukyawa. Era n'ekyateekesawo ekifaananyi kino baakimumba ng'abaaleeta amagezi gano nti wawumbibwewo ekifaananyi abantu bonna kye banaavunamiranga. Abaaleeta idea eno bagiwa kabaka baamala kumanya nti Sadraki, Mesaki ne Abeduneego tebajja kusinza, tebajja kivunnamira, bajja gaana. Awo olunaatuuka bwe banaagaana, awo tujja kuba tubamaze. Njagala okugamba nti waliwo ebintu bingi ebigenda okutegekebwa
nga bitagetinga ggwe. Otegedde kye njogera? Setaani agenda kutegeka ebintu bingi nnyo ng'aseetinga apuggwe, ng'ateze mu mutego, ng'anoonya waakukwasiza. Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego balina kye bakkiriza. Bakkiriza mu Katonda wa Isirayiri, bakkiriza mu Katonda wa Yerusaalemi. Katonda atonda eggulu n'ensi, si kibumbe, wabula Katonda nannyini maanyi gonna. Bano abalabe baabwe ne bamanya, ne bagamba bano engeri gye bali Bayudaaya babajja eri Buyudaaya baleetana ne Babuloni, balinamu emputtu, balinamu olugezigezi, tebamala gagondagonda. Si buli kyobalagira nti bakikola. Bangeri babatwala nga bakakanyavu. Omanyi kankubuulire, ye Setaani bw'aba akulaba alabira ddala omujeemu, era babuuzanga bajeemu owanikanga, kubanga naawe oli mujeemu mu ngeriyo. Bataddewo okusamira, tosamira. Bataddewo okugyamu embuto, tojjamu mbuto. Bataddewo okwenda, toyenda. Mu kika kyammwe bataddeyo okwalula abalongo, toyaludde. Kyekikuloosa nti oli mujeemu. Nga naawe ovunaana bali abatalokokanga nti bajeemu eri Katonda, naawe oli mujeemu ewa Setaani. Ate toyina ngeri gy'ogenda kuyimira wakati awo nga bombi obasanyusa, kubanga Bayibuli egamba nti tosobola kusanyusa baami babiri, kubanga era obojja kunyiizaako omu osanyuseeko omu. Tolina bw'osanyusa Katonda n'osanyusa ne Setaani, ekyo tikiriyo. Bw'oba wakusanyusa Katonda osanyusa ani? Bw'oba wakusanyusa Setaani osanyusa Setaani. Eddiini yokka, eddiini yesuggestinga nti wombi beerayo. Teeka okugulu okumu mu Katonda, okugulu okulala okuteeke mu Setaani. Kye kibayisa eddiini. Omuntu omusiŋŋana nga iriza agirina ne sapule ng'agirina. Wali omuntu omusiŋŋana nga entalabuusa agirina ne sigida nga kweri, naye nga n'erubaala amulina wansi w'ekitanda. Kabe kasinje nga yatunda n'eddagala mu katale k'omubuulo n'emisota nga yagirina mu kakeesi. Simanyi oba mwali mugenzeeko mu butale bw'omubuulo? Mwagendako mu butale bw'omubuulo? Wali osembeddeko n'olaba akakuukulu ng'abantu bali awo bakuŋŋaanye nga waliwo aggyeeyo musota mu kakeesi, otunulanga mu kyenyi, ajja kuba ne sigida n'entalabuusa empanvu, ate zaabwe ziba ziri professional, panvu ng'eriko n'omuyondo myufu, ng'akulaga nti eri gyendi n'eno gyendi. Eddiini yokka mukkirizibwa okuteeka okugulu okumu n'okuteeka eno n'okulala ne kubeera eno, noba ng'osavinga obwakabaka bwa mirundi ebiri ng'obusanyusa. Mu bulokole ekyo tekiriyo. Oba okubanga ng'ozikuba ozikakasa bezino gwe. Mu bulokole tekikola kitya? Tekiriyo. Mulokole yekka gwe siwulira nga balagirira, era nawe ne bamala bakyogera owulira nga n'okusekooseka nga baga nti kasitoyisa wali nga wali oli omulokole oli ayina essabo. Wali ekiwulireyo nga bakyogera kasitoyisa wali nga wali ew'omulokole oli akola atya, era bwe bakyogera naye weekanga. Mulokole ayina essabo, ate wabayi mulokole ayina essabo. Naye baga ndi walinga ew'omukatuliki ayina essabo, kitiisa nnyo. Era bonna gali eyo galiko abannannyinigo, ate era buli nnannyini lyo ayina eddiini mwasabira, era ayina gy'agenda ku Sande oba ku Lwokutaano. Bugandi nga ali ew'omusiraamu ayina essabo, ekyo tekyewuunyisa, kikkirizibwa mu ddiini, oli wadde mbobitabula. Mu kirokole yokka gye batabitabulira. Kati eyo Setaani ekyakikumanyiiko nti ggwe oli mujeemu. Abantu abalala bonna balivinga obulamu bwa mirundi ebiri, eno gye bali n'eri gye bali. Lwaki gwe okyayibwa nnyo? Ekimu ku bikukyayisa bakutwala ng'olina omulunkulu, weekuza, weekwalambaza, weekulumbaza, bakitwala nga malala. Lwaki tobendinga? Lwaki tokompromisinga? Lwaki tobitabula? Lwaki gwe owulira ebidongo n'owulira ebinanga n'owulira endere n'owulira amakondeere nga bakuba ssaawa yakuvunamira kifaananyi? Lwaki gwe tovunama?
ekyo sitaani kyakuvunaana. Wandyagadde nkubulire lwaki gwe siwulira lwaki gwe akusimbyeko nnyo olukongolo, lwaki gwe akutunuulidde nnyo, lwaki oli tageti ye, kuba gwe tovunama. Ogwo nga musango mulungi nga bagukuvunaanye. Bali wali abantu waliwo bakuvunaana emisango emibi, naye wali emisango gwe bakuvunaana noga nti ogwo mwongeremu amaanyi. Bwe mbanga ekyemu nvunaana mukole mutya? Mwongeremu amaanyi. That's a good case, that's a good accusation. Nga bakuvunaana ki? Nga bakuvunaana lwaki gwe tovunama. Lwaki tovunamira kifaananyi nga lw'ekifaananyi ekivunamirwa, lwaki gwe weekuza, lwaki weekalambaza, weekozaakoza. Ogwo nga musango guba mulungi nga bagukuvunaanya. Nti abalala bonna balina bye bakola, abalala bonna bagondagonda dda, abalala bonna basuula mu dda ttawulo, abalala bonna babivaako, abalala bonna batamiira, abawala abalala bonna balina ba boyfriend. Simanyi owulira, naye gwe tolina boyfriend, olinda paka le bali kuwasa. Wulira omusango mulungi ogwo. Wangi omanyi obutamanya nabwo bubi. Bw'oba tolina kubikkulirwa n'omusango mulungi ate olowooza nti mubi. Wali emisango emirungi. Bw'ogenda ku yunivasite awo, abawala okutegeera obutegeeza abalala bonna ne bamanya nti gwe oli mbeerera, ne babuuza lwaki oli mbeerera, nobaga nti andi nze ndi mulokole, baseka ne bakujereka okuva ku makya paka akawungeezi nga balaba oli ddofi fala. Kati obutamanya abo ate gwe n'owulira nga ali giriti, wakulira wa okakasa, kati ovaawa gwe kidera. Ne bajerega ne bateeka wali mu kifo ky'okubeera proud, n'obaga nti ekyo nno kye munjerega, ate eri ewa Katonda ndi mayinja, bwe kiba nga ndi bwentyo mba mayinja. Kamaafe yeebazibwe. Tokkiriza nga bantu kujeregera kintu kituufu n'owulira girite. Bwe bajerega nti zokolabe bayambala engoye empanvu ezikoma eri, sooka nno omulabe oyambadde nga musiisita, engoye n'ogugoye oguwanvu guteteeyo gukoma eyo, ogwo nagwo bakyagwambala e Kampala. Mugambe nti ate olwo lwe lulaga nti ate nina valiyu mu nda yange, n'ebiri mu nda yange nabizula nga bya muwendo, byetaaga okusabika. Tebawulidde? Oli omugamba nga ekinyambaza engoye ezimbuna, ekinyambaza engoye ezikola zitya? Ezimbuna. Nakizulanga ebiri mu nda yange bya valiyu, byetaaga okusabika. Tebagenda nga babiraalasako street bwe batyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga abo bajerega nabo gye bali. Abantu bafudde ebintu ebikyamu ne babifula ebituufu, ne baddira abatuufu ne babafula abakyamu, ne baddira oli omusingana ayambalidde ddala engoye nga waliwo ekifaananyi oba nakirabye mu mawulire bagabadde gaggulu nga olugoye baalukola omwana ne baleka bamukuba nga balubajjudde paka wano kuno okugulu kulamba n'ekisambi kyonna kiri bweru bwekiti. Bakuteekako awo ka statement akali awo ngawo kali polite, naye ng'olidde okunamidde mu mawulire. Kati ebyo biba marketinga, ensi eri mu kumaketinga ebyo balowoozesa abantu nti ebyo byebituufu. Era ekiseera kyagala kutuuka bagambe gwe atayambala bw'atyo nti maalo oli fala, sigala ng'okola ebyo bye wayiga bye wawulira ebituufu mu linnya erya Yesu. Emu ku nsonga lwaki Setaani takwagala, kubanga gwe tokola ki? Tovunama. Abayudaaya abavunama Setaani tabalinaako mutawaana era tabayigganya abavunama. Era nagambye olunaku lw'eggulo nti Babuloni, Sadraki, Mesaki ne Abedunego si be Bayudaaya bokka abaaliyo. Abayudaaya baaliyo bangi, baali baweraayo. Kubanga Nebukadneza bwe yabanona ewaabwe Isirayiri teyatwala bano basatu bokka, yatwala abala bangi. Naye abalala baatuuka ne bagamba obulamu nze nkyabwagala. Bagambye kuvunama, ndi kuvunama, tuvuname, nkyagala okubaawo. Setaani bw'omuvunamira takwinaako mutawaana, kubanga amanya kati gwe oli wuwe era tagenda kulwanyisa. Naye agaanye we wabeera olutalo. Waliwo oluganda omu yambuuza nange ne musumba, lwaki nze buli lwengezaako okusaba n'okusiiba ate nfuna entalo? Ne mugamba obadde tokimanyanga, bameka bali babaddeko mu mbeera efaanaweero, n'oyingira mu ssaala ey'akabi ate entalo ne zeeyongera. Kyali kikubaddeko? Wangi
ebirooto ebibi entalo bino ne kitabuka ng'oyingire mu kusaba n'okusiiba ate obadde ozisuubirawo awo wenyini we zirina okubeera kati ate lwaki bwe mbasisiibye ate sibinnumba nnyo anti oli munda mu kkomera omusibe ali munda mu kkomera teyeetaga kulumba kubanga yemusibye buli lwamulingiza akola atya amulaba mwaliyo teyeetaaga mbooko ali munda mu kkomera atudde asoma kawulire ke asoma katabo ke oyo teyeetaagako okumulumba ali munda mu kkomera ali comfortable omusibe afa embooko yona atadde okugulu ebweru ng'ayisa okugulu mu ddirisa naga ŋŋenda awe wali olutalo awo ayakutaddeyo naga tojja fuluma nja fuluma tojja fuluma nja fuluma tojja fuluma nja fuluma tojja kati the choice is yours okudda munda nogasebo taata mpoye ŋŋonze kanziremu oba mugamba nti olwaleero kama mbaya nfuluma gamba ndi amiina awuga okisalawo oba ofuluma bagane shitaani tafaayo ku mulokola atasaba tamulina nabudde bwe agamba ate olidde wange ali mu kkomera lyange byenjagala byakola era nze manyi n'engeri gigenda mutwala mu geena wadde aliko erinnya ery'okuba omulamu nti mulokole atasaba sitaani tamwinako buzibu tasiiba tabuulira njiri lira ate bw'ogattako ekyokubuulira enjiri omulokole atabuulira njiri sitaani tamwinako olutalo oyo alabira ddala nga we 100 ku 100 ku kinne waakyo wangi nabanyumiza nze nga nakalokoka nali nkola bizinesi mujjukira sitole eyo nga nje banyumiza nali mukozi wa bizinesi mu dduuka mwe nakolera nga mwalimu abantu abala bangi abakoleramu gana amaduuka g'e Kampala gabeeramu abantu abangi nze ndokose mulimu abasiraamu mulimu abakatoliki mulimu abaki muli munda yaabwe bawulira nakoze kikyamu okulokoka kuba tubadde tunywa ffenna omwenga akawungeezi tuli mu bawala ffenna tugenda mu disiko ffenna banda bangaza yabaliddemu olukwe abamu bagamba nti olimba ojja kugwa bagamba ojja bivaamu bagamba sijja bivaamu tuli ku mpaka buli kaseera abamu bampadde omwezi oli aŋŋambye ggwe mwezi ng'obivuddemu kati ate nze nali nakula bulala era abatammanyi kyova olaba bangwako nze nenzira kumpakanya kasita ompakanya nga kyendiko manyi kituufu ate olwo ntabuka butabusi tewali kyanyweza mu bulokole nga kumpakanya singa baalinamu amagezi tebaali mpakanyiza bangamba tukuwadde mwezi nengamba mwezi kugwa nengamba yesu nyamba nsigale nga ndi mulokole omwezi mulamba nga ndokokera bo njagala kulokoka mba proving nti omwezi gwaweddeko nga ndi mulokole ne guggwako bwe gwaggwako tebaategera ndi gwaweddeko bwe nalimba buli enje bagamba gwe ogenda bivaamu twagamba nabagamba wampa mwezi kati tuli mugumu kitundu ne bagamba wa era ogenda bivaamu nkuwadde eki tukuwadde ebiri nenkolerera egyo negiggwako bwe nagolokanga okuba buli enje bagamba ogenda kugwa nimbagana oli mwakyogera mwagamba myezi ebiri nja kubangudde kaka tuli myezi emeka ebiri jaggwako nagamba nkuwadde 3 bampa emyezi paka ku myezi 10 nga bamanyi nja kugwa baatuka ekiseera nga balaba sigwa ne bagamba kirabika wasiriwalira ddala olabika wakola ki abalokole balabika bakusiriwaliza ddala nengamba praise the Lord abalokole bebala okunsiriwaza newulira ekirala ekyaliwo olutalo olula lwe nalina ndokose ekika ky'omulimu gwe nali nkola bameka abagujjukira nga ngubanyumizaako natundanga ki natundanga misumaali hardware misumaali gya buli type lusi ne cement ndi mukweyiya zinabala General Enterprises na Kivubo Road plot number 5 opposite bus z'Abaganda emisumaali gyange egyo twagitundanga n'omusumba n'oluganda omulala era yalemera mu hardware ali kajjansi bamuyita Suubi hardware ye yali manju mu kikubo nze ndi miryango naye nga ffenna soosi yaffe ey'emisumaali tugijja wamu kituufu twajjanga ne tusubula gino egy'enakasero egy'obukutiya naye gyasinganga okubeerangako amagoba ye misumaali emibbe
Jabbibwanga bitya waliwo company gye bayitanga Sembule Steel Mills. Abakozi abakolanga mu company muli munda bakolanga bayambadde gamu boots ng'etteeka lya company. Simanyi ba company yali yawalagira oba oli awo. Nabo kye bakola ng'era abakozi b'e Kampala babeera. Bwe babanga bafuluma okugenda mu kabuyonjo okunywa ku mubisi okukola ki bafulumanga mu gamu boots ng'omuntu afulumiza mu kilo ze nga 3 atambula ati naye nga mwegiri mu ndoogo. Ne bagifulumya mu geeti ne bagiguza abakazi ababeera abakazi b'oku kyalo bajjangawo ne batuulatula awo ebbali wa factory awo ne bagibaguza. Kati oli yagulanga agattagatta bw'aweze ekiteretebbwa n'akyetikka n'akireeta n'akiguza Kiganda. Awo nga kati nze agenti asubula emisumaali egy'engeri ng'eyo. Ono n'aleeta ku makya ne waba yaleeta mu ttuntu ne waba yaleeta akawungeezi nga nkimanyiiko emisumaali gino tegiri straight bulungi naye mibbe naye sinze njibbayo. Nze ngula migule sinze njibbayo ate era ne gwe njigulako si yagibbayo. Kati ndowooza olaba obubbi bubeera diluted nze tebuntuukako mangu. Era nagisobola okumala ebbanga ddene naye nga ndi mu Katuliki. Emberebezi we yajjira kulokoka. Bwe namala okulokoka ne nsigala ng'era ngitwaliza kubanga yali bizinensi yange. Amiina. Kati omutawaana we gwajjira kutandika kubuulira njiri. Bwe natandika okubuulira enjiri be nakolanga nabo mu dduuka ne mbagamba mwalirokose muve ku bibi byammwe Yesu abaagala mukyuke mu eri Katonda. Bagamba ssebo kati oli mulokole nnyo. Ne mbagamba ye naye nga ndi omulokole agula ebibbe. Kyokka luli tebakiŋŋambangako mbadde mu Katuliki munnaawe tebakinyeganga tebaŋŋambanga nako nti omukatuliki agula ebibbe. Wemberedde omukatuliki ekyo kibadde nnomo isooke. Naye kati oba nalokose wangi bo bantunuliza eriiso George. Kati nasooka ne neekaza bwe baakibuuzanga ekyo nze njagala njiri yange egende mu maaso nga nange mbaganize nagibyeyo njogigula ku bakazi ne mbubuza abakazi benjigulako be bagibbayo ngula migule. Naye mpaka bwe zaggwanga ne ntula wansi ne mpulira nga kinnumye ne ngamba Yesu ndikola ntya ekintu kino? Enjiri njagala n'emisumaali njagala ngenda kukola ntya? Enjiri njagala ogibuulira n'emisumaali nkola ntya? Giriko akafuna bwe njita giri egiri straight giriko obugoba butono gino giriko amagoba mangi ngenda kukola ntya? Enjiri awo nengisirissaamu katono naye bwe namalanga ne kimbagula ne ngibuulira mulokoke lekerawo kwenda lekerawo kubba mudde eri Katonda gasse buli mulokole. Giri egyayingidde ku makya yazze gitya bannange emisumaali ne gimpa obuzibu. Emisumaali nga mpulira gifuka mu njiri yange amazzi yiwamu amazzi. Bwe nabalekanga ne sibanyega ne bwe waayitanga emyezi 2 nga tebanyega nga tubeera ku mirembe buli omu akola ebibye nga tuba ku mirembe tewali aginzijukiza. Era kyobulaba abalokole abatabuulira njiri tebasobola kuva mu bibi byabwe. Kizibu nnyo okuleka ebibi bw'oba nga tobuulira njiri kubanga ebibi ebimu byokola ab'amawanga bali b'obuulira balina obikujjukiza. Katonda abateekawo babikujjukize. Sikulimba tosobola kutegera nti kyokola kikyamu paka nga bakujjukiza. Bw'oba oyambadde enkunami ng'oli mulokole n'otanyega njiri osobola okwambala enkunami oyo emyaka 20 nga tofuna nga yakunyega. Bw'oba oyagala okutegeera nti enkunami yombi weeteekanga wali mu katale n'oga nti alokolera awonya lwe bajja okuga nti kakyako koyambadde. Bw'oba oli mulokole compromised ng'omusajja gw'oliko ayina mukazi we oyo osobola omwagalira emyaka 10 ne watabawo naakunyega nga ne mu kyakyo ojja ne mu kwaya n'oyimba ne bwa asha n'obukola nga tewali akunyeze.
olunaku lw'olitandika okubuulira enjiri ku kyalo eyo gy'osula gwe bajja okujjukiza nti naye omusajja gw'oliko wuwo. Awo nawe lwolizibula amaaso nga nti kyogamba bulijjo bamanyi nti ndi ku musajja w'abandi. Abo abandi be mulaba bamanyi ebibi n'ebirungi, baagana buganyi kulokoka, babimanyi. Era Katonda abakozesa, boolaba abo ab'amawanga abakozesa okugolola abaana be, okubagogola, okubatemako obuwawaatiro. Abo boolaba Katonda abakozesa ddala okutereeza, novaawo nga bakutereezezza. Kama ebazwe tosobola kutegeera nti oyomba mpaka gabagambye. Twabeeranga mu takisi nga tubuulira enjiri, n'ogitandikako gibuulira oli mu takisi, ne wabaawo akwesimbyemu awo n'akuvuma ng'alinga aliko siponsa. Tomanyira naye balokole mwasirwala, totegeera tusinikirako mannyo. Takisi eno si kyaki, eno takisi. N'akuvuma emmotoka n'esimbula ne bwebe badde egenda kuva Kampala paka Ntebe. Agatwala eri balokole muli babbi, mwamala kubba, sirimu yakutawaanya. Omanyi kati wasooka n'ofuna sirimu, kati n'ogyolokoka. Byonna abikuvuma tewali anyega. Bonna babeera bamativu nga bagamba kati oyo yajja omutugondeza, bulokole batusibako nyakanyaga. Teofunalira amugamba naye omulokole ng'omuvumye ennyo. Naye oba oyagala okutegeera nti obwedda bawuliriza, naawe va mu mbeera. Gwegezaako ove mu mbeera omugeni naye ani gw'omanyira osirwalira kwani. Ogenda okwanga nga bakyuka bagira bati ate n'omulokole naawe ovuma. Kaba okuba engalo okubira ddala zinogere. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti bamanyi omulokole by'ateekwa okukola ne by'atateekwa kukola. Standard bazimanyi. Standard zaffe bazitegeera. Omulokole bw'akunamye bamanya nti akunamye. Bw'ayenda bamanya nti awo ali mu kwenda. Ebyekirokole babimanstaringa dda, babitegeera. Kati gwe bayagala emirembe nabo, ng'oyagala kusigala mu bibi byo, enjiri gy'oviirangako ddala. Era nze sikwewuunya bwe wagireka. Sikwewuunya. Kubanga naawe olina by'otayagala basongeko lugalo. Bagamba nti ayina asula mu nnyumba ey'endabirwamu, tatankula lutalo lwa mayinja. Asula mu nju ey'endabirwamu, tatankula lutalo lwa mayinja. Kubanga bananga kasuka gajja kwasa enju ye. Asula mu yesubi, tatankula lutalo lwa muliro, kuba bajja kwokya enju ye. Nkama yebazibwe. Kati n'abalokole abamu abamanya nti obulamu bwabwe buli compromised, kye bakola bava ku njiri. Naye nze nkuwadde amagezi bw'oba oyagala okuleka amangu ebibi byo, otandike oba babisongako engalo, babisongeko engalo, Mukama akuwa amaanyi agabireka. Gwe ky'oba okola tandika kubuulira njiri. Buulira, 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 kye basongako engalo nga kyotereeza. Okuba ngalo osiisiriza nsiisiriza. Njogedde ebyo byonna byokugamba ensi etumanyi. Ate okumanya kambabulire, okumanya ensi etumanyi temanya bumanya standards zaffe zokka zokka. Tekomaawo. Even as individual. As individual. They know us. Batumanyi. Kampala eyo gy'olaba. N'abo bolaba batali balokole. Bamanyi Kiganda kyasobola okukola ne kyatasobola kukola. Bamanyi obasinga nayo nga boogera. Gwe ne budasooka bagamba ndi ebyo baalimbye ebyabulimbe byakiwaani ebyo. They know us by names. Kubanga abamu ku bo bajja dda gye tuli nga n'okoloka tebalokose nga n'okubategera sibategedde. N'atulakaawo n'abeerako awo alina gye yagenda, bagenda okumusabira, basooka kumubbako emitwalo 10. Bwe naga nti wabula owaawano ye mubbi. Oyo n'amumanya naye nga talokose naye nga baamubba. Olina gye yagenda ne bamusabira essala ya mitwalo 3. Oli n'amugamba nti ennaku 3 mu nnaku 3 kigenda kubaawo. N'azirinda ne kitabaawo naga nti ekyawo nakyo kibbi. Ate n'abaako gyazze mu counseling ne mumusabira nga temuzimuggyeko. Naga nti ate oyo ye si mubbi.
si ibyo balokole bokasi be babimanyi nabali bolaba babimanyi era babiri ne bogera nganze siri mulokole naye oyo ye muntu wa moyo ye mubbi ate oli ye si mubbi oli bamanyi bye tusobola okukola ne bye tasobola kukola sometimes chobola tetumana na budde kwewolereza nnyo bo bakebera bakebezi mawuli nagambye wano baalimbye bakumanyi naye ku kyalo gy'osula bakumanyi mulokole gwe bakumanyi gw'obadde oyingiza omusajja ku ssaawa 5 ez'ekiro ng'olowooza nti ezo ziba nnyingi nnyo nga weekwese nnyo oyo mwami gw'oyingiza n'afuluma ku 11 oba oyagala okumanya nti bamumanyi nti omuyingiza obeefumbangako lumu n'obabuulira enjiri awo ku mizigo awo obeefumbangako ne bali kulaga nti bulijjo bakulaba naye nga basirika dda ne baga nti waayi mulokole aliiraliira tumuleke ndaba naffe tuliiraliira naye kaaliireriire babimanyi ne bwokukuta otya bo bamanyi era balingizayo ne balingiza oli awo enjula akakate ne bwanaga nti mulokole aleesi ffenna tuli kulumu ffenna kirabika tuli kulumu ffenna bwe tutyo mulokole bwatyo owulira gwe mulenzi gwe omuwala gw'oyingiza ekiro bamumanyi gwe olowooza weekwese nnyo bamanya ye ate omuwala yatakwogerayo n'omuwala ayogera era naye asasanya aka whatsapp akaweereza munegandi kati nyingidde ndi wuwe kale beeyita abalokole naye atandeesa nguze era ne bamanya kamayibaza kati gwe oyagala okumanya ndi bamanyi buwulira njiri awoosula olaba embaga gwegezaako yasamya akamugendi alokola era awo nyagaga nti atya ssebo atya omuwala gw'oleetana ekiro ku ssaawa 5 wangeri ki enjiri yo bajja gikuliisa bajaga jjajjirya kamayibazibe nze amagezi nga kuwadde bw'oyagala kutereeza obulamu bwo buwulira enjiri bw'oba oyagala okuleka ebibi ebyakulemedde okuleka gwekola otya buwulira njiri gwejja okulira abaggolo nabaga nti omulokole tavuma nga bye bakwegambira omulokole tavuma omulokole tayomba gamba kati njiri yange mbadde njibulidde bulungi naye ekyoku abantu nabo balaba nti ndimu okuvuma balaba nti ndi wa boggo batumanyi olw'okubanga baba bamanyi kyekyabaleesa etteeka liri nga balaba Sadraki Mesaki n'Abedunego batambudde bulungi kati ababakwatirwa obujja nga baagala bafiirwa ebifo byabwe n'emirimu gyabwe tebabaagala mu sisitimu ekyo nakyo kijjukiranga abantu tebaagala mulokole mu sisitimu yaabwe kyovula baanamu abaana bakatonda baliwa kati gano mbawa amagezi ne Tony kanjikakkanye nga njogera kino and with a lot of wisdom sifayo bawasoma biki sifayo bokolawa kolayo naye nga bwonoonya okussaawo investment yeyiyo nga bwonoonya okukola ki teekawo investment yeyiyo oli musawo noonya engeri gy'ossaawo eddwaliro eriryo oli musomesa noonya engeri gy'ossaawo essomero eriryo ekyo nakyo mukikolerere nnyo okussaawo ebibyo otuuke ku level otuuke wonootuuka ng'oli independent sisitimu ezo zemulaba tukyalwanyisa okulaba nga zitereera naye zijjuddemu corruption atayogerekeka abantu bakulaba ng'oli wali mu office olinga kijinji bagamba sayininga wano naye nga sente zebaagala osayininga bagenda kubba nzibe naye nga baagala gwoba oteekako signature bosi nagamba teeka wano bw'otateekako nojja kungwako nze saagala lugezigezi lwamu olwakirokole tojja tuleeta mu office wano situli balokole kasita atandika ebyo ng'omanya akutandiseeko olwo anoonya ngeri gye bakutransferring oveewaawo kati omulimu bwoba ogwagala ng'olina ocompromising buli kyaleeta kyosayininga naye ng'omanyidde dance centers tutekuzibba agenze zirya buli weekend abakungu bakkirira wano n'emmoroka empanvu ezirina wayo ezifaana bwe ziti bukadde 5 ate busibe basayininga gwe ali wansi gwosayininga ye nazikuba mu briefcase n'ateekayo ng'omanyidde dance byansayiningisa si bye byo eri munda n'owulira ng'omutima gukuluma weegasse mu bubbi obutakwatako
ekyo genda kikola otya? Ate system zonna bwe zityo bwe zifaanana. Ogirimu wakati awo tolina kyakkola. Musajja gamba teeka n'omukono, olina okuguteekako naye nga nawe omanyi byoteekako bifu. Ate obulokole obwagala ne Yesu omwagala, oyagala okukola obutuukirivu ate n'omulimu ogwagala. Ate omusajja gamba teekako tomanyiira. Ekyo genda kivuunuka otya? Weeterewo essomero eriryo. Teekawo eddwaliro lyo. Obe at a certain degree now very independent. Nga you are the boss of yourself. Kubanga system mwetukolera nzibu. Bw'osigala nga okola byokola olaba ng'eggulu alifiirwa. Bw'ogaana ajja kugulako olutalo akusetinga era okakana bakikusuulemu. Bakusetinga apo bati bakuyiya ne pa n'ogwa mu kabadi ne bakufulumya. Baga tumuwonye mulokole agenze. Bamuyita na mulokole baluyita lumbugu. Twakyazuina olumbugu wano naye ajja kufuluma tajja twemolerako. Ffe sente tulina okuzibba. Mulokole ali omu yekka yekka tusibako wano akanyaga. Ino agiyita kyaki. Ino si kyaki. Ffe tulina okukola ebintu byaffe. Mukama akumpeera omulimu mu linnya lya Yesu. Katulire kyali e Babuloni. Bano abasajja batunulya Sadraki ne Mesaki ne Abedunego nga bali balumbugu. Bamba n'emizimu gyabwe, dayimoni zaabwe, bakera kunywa mmindi, bakera kusamira, bakera kunyokeza bidagala. Kati ate bw'ajja mu ofisi mwoli awulira omuliro nga guva ku ggwe, awulira oluliro nga luva ku ggwe nga lumwokya, ate tayagala kikugamba. N'abeera so uncomfortable. Ngali uncomfortable. Nanga ni mulokole ntuli mwona tia buliro musembirira mpulira omuliro gumuvaako nga gunjoki. Mizimu gyange agitabula agenda okulyanga n'omutwe gumuzunga biguti nga gumwetooloola. Yakedde kunywa mmindi, yakedde kuzina kyennyuma. Naye buli lwajja mulokole awulira, buli lwakusembirira awulira magnet ezikuvaako nga zimwokya. Naye mulokole alina okuvaako. Environment yaffe agifudde enzibu nnyo. Simanyi owulira. Kagamba nga takumatira. Abamu ne bw'osula obusozi ku nnyumba ze nga musamize. Awulira nga ayagala ogende omuviire ku njuze. Lwaki? Wansi w'ekitanda ayinayo ebigali. Ennyumba yagizimba ku kawanga kambwa oba kamufu. Ennyumba ayina yagiwonga. Ayina lubaale wa ayina amayembe ge. Kati ate naawe oli mu muzigo side wali mu nsonda. Oli mu ratapasi terenemunda ropopopoposite raraba ndaramondiri haka. Buli lw'osaba awulira ebintu nga bimuzunga omutwe nga gugira gutya nga gwetooloola. Bw'osirisa ne gutereera. Bw'otandika essaala bw'oteekamu yananira entaala zange nga wawulira omutwe gugira gutya. Nange naye mulokole nalabika yavaako ekizibu kino. Anyamba ave ku nnyumba zange saagala kummanyiira. Ennyumba za mizimu za mayembe. Era babanga bakugoba otegeranga mangu ekikugobya. Olenza nga sente zo sikyazaagala va wano. Sente zo sikyazaagala nga nnyabo sente zo saagala sente zo nvira ku nju zange. Kyagoba akimanyi. Tolooza nkyaliko takitegeera akimanyi kyagoba. Agamba onjo ky'omuliro. Buli lw'otandika wali essaala onkola otya? Onjo kyampulira omuliro nga guva essayiri mu kayumbako ng'eno gunjokya. Kati ate gwe tomanyi naye omwokya. Katonda akumpeera enjuuyo mu linnya erya Yesu. Lwaki ggwe yenjiri gye tulina mu ddiiro? Lwaki ggwe obookya? Lwaki ggwe buli lw'otandika essaala omuliro guva ewuwo? Lwaki bali abalala abaleseeko ku nju n'agoba mu ggwe? Gw'oli muzibu. Teweesemberezeka. Osinza Katonda mulala ku waabwe. Waliwo omuliro gukuvaako gubookya. Lwaki ggwe gwe basenzeemu olugalo egyokolera? Tolyanguzi nga ate bwe balya. Lwaki ggwe buli lwe wegenda ne basamira ebintu byabwe mu kika kyewammwe wangi gw'obidisorganizinga somala kibona bakukyawa? Lwaki ggwe? Kubanga ggwe oli mu Yudaaya. Bayibuli egambye ne baloopa Sadraki, Mesaki ne Abedunego. Bagenda ewa kabaka ne bagamba ssebo kabaka oyina abantu bewakuza naye bazibu. Kabaka nagambye ate bazibu kuki? Nagamba wabawa wano
wabawa wano bwa junior governors bali mu ssaza mwe bakolera naye batuwadde ekizibu ekisooka mu byonna wateekawo etteeka n'ogamba buli ssaawa 7 ebidongo n'ebitaasa n'ebiki bwe bivuga buli muntu atune sayidi yeeno gye wateeka ekifaananyi asinze naye abasajja bano tebakulowoozezza tebakutaddemu ekitiibwa tebakulabawo tebavunnama tubagoberedde okumala ebbanga ddene buli wabaawo ebidongo tebavunnama naye ngaekyewunyisa n'ekifaananyi kyennyini okukibumba bakibumba batagetinga bo ne idea ez'okubanga ebidongo bazireeta ngera batagetinga bo era ne babalemezaako amaaso ebidongo nga bivuga ne bakakasa ddala tebakola batya tebavuga set up bakisetinga wali abantu lwe bakusetingira ekintu nga bamanyi wano tayitawo wano mulokole takola atya tayitawo wano tumulina mulokole oba babisetinze oba tebabisetinze mulokole olemeranga ku kyokkiriza olemeranga ku kyokola otya olemeranga ku kyokkiriza kubanga lwa babikola nga babikozesa kagenderere bategedde oli mulokole ne bagamba nnyabo omusajja gw'oleeta wano okwanjula twagala ebidomola by'omwenge 3 n'okanda ku bannyonnyola bannanga omusajja gwendeeta mukama gw'omukisa omusajja gwendeeta mulokole nange ndi muki omwenge gwammwe mujja kufuna olunaku olulala munaagwegulira mugunywe tewali agubaganye naye mutuseemu ku katiibwa kubanga omusajja gwendeeta mulokole nange amuleeta ndi mulokole nagamba tojja kutumanyira namaalwa gano maka gaffe nga muli bakikozesa kasonso nga bagamba kati tukulina bulijjo mwepankapanka nti abalokole temuleeta mwenge kati otulimu 5 nga sibula kuba ndi sente z'omwenge tebaziina nga sibula kuba ndi ku muliraano tewaliwo batunda mwenge tebaligenze ne bagwenywera naye nga kati ku luno gwe target lwaki baagala kigende ku rekodi nti bulijjo kepankapanka tebaguleese banoonya engeri gye bakusuuza obubonero banoonya kigende ku rekodi tewaleese omwenge wangi sigala ng'olemeddeko sigala ng'okoze otya babuulire ate mwe abaana abawala ogwo mulimo gwammwe gw'olina kyogerayo nga n'olunaku terunatuuka olw'okwanjula kirobinge abagenyi bwe bagenda okujja ng'ekyo wakimala nnyonnyola teweebondeeza abamu boogera balina okuleeta omwenge abantu kwegamba nga gwe kiweetaaga mbu kwanjula kubaawo naye okwanjula ne kubaawo naye ngaekitiibwa kya mukama kyo tekibaddeemu boogera toyogera infact olumu bamanyi nobyogera gwena otakomawo kubannyonnyola bagamba nedda tutegeragane ku ekyo ze omusajja gwendeeta muki mulokole tajja kuleeta mwenge saagala kuba na bufumbo nga timuli kitiibwa kya Katonda saagala kuba ntwatandika bubi saagala kuba ntwatandikira ku nooti nkyamu nti twasooka kujjawo kitiibwa kya Mukama nendyoka nfumbirwa saagala bufumbo bayita ikabodi kitegeeza nti kintu kibaddewo naye ekitiibwa kya Mukama kyo tekibaddeemu abamu timwogera mwekkiranya bwekkiranya gwe kiweetaga bye bintu by'okuggwa ogenda n'obalaba abalokole ne bakwewunyisa abalokole bakwewunyisa awasa mulokole negwe awasa mulokole nini wabawo atowa woda mu bazadde embaga tujagala na mirembe Protestant Church mulaba mulokole komawo kubagamba taata yagambye embaga ejja kubeera na mirembe n'omubuza kitaawo yawasa oba gwe wasa kumwembi abagenda ani mu Protestant kumwembi lwaki bulijjo sijje musabira lwaki ate mugendayo ku luno olwo embaga yefuuse enkulu ekitiibwa kya Mukama tekyali kikulu amazima agamanyi era kyekyali kyamuddusaayo eri najja asabire ng'eno wabula kati kebituuse ku mbaga nga munange kabaga nakanoonya dda oba muzikiti oba ssabo nze sifaayo gye bangattira yonna buba bufumbo leka munnange mundeke bannange nabo obwedda ekyo tukireke era ogundakanga bannaye ekyo tukireke kasita kya lunaku lumu bannange tukireke bannaye nga bwe bakisazeewo tukireke kigendereeyo nga bwe bakisazeewo nga gwe wekkiranyakiranya bw'otyo abantu babuulire nalokoka ate nali nabagamba dda nti ndi mulokole wangi ate si mmwe muwasa nze nkola ndya si mmwe mufumbirwa nze nkola ndya kati lwaki mmwe musalawo embaga yange gyeyina okubeera
bwe mba temusobola kujja mu church kasita si mwe bagenda okugatta munajja ku reception nze gwe bagatta amina ibabulira mazima si mwe bagatta bwe batoze mu church kasita si gwe badde bagenda okugatta era si gwe badde bangattako okiwulira tusinkana erudda wa ku reception mundekere eddembe lyange bangattire mu church gye nzikiririzaamu pasita gwe nzikiririzaamu yabanteekako emikono obufumbo busobole okunywera gambako nti amiina tomala gagondera bwoto n'obooterera bw'obooterera ku ekyo naye ku kiralo ojja kubooterera ne bwe munaazaala abalongero ojja bbaalula kubanga gwe wakula wekkiriranya toyimira ku magulu go noga kino kinjagala lwaki abalokole be bayiikiriza ne babasaba omwenge singa ddala ddala abadde musiraamu basobola omusaba embizzi omusiraamu bajja okuwasa mu maka gaabwe nga bo baagala nnyo okulyako namatata bayinza omugamba nti ssebo mu bintu byoleeta mulina okubaamu akabizzi twogera amazima bakasaba n'obulundi bwe waka ku olwo obulundibwa babwongerayo eri mu jirikiti bagamba abaana mukongereyo omusiraamu yajja mukongereyo eri abasiraamu bajja kunyiiga lwaki bo bamanyi okuteeka wansi okugulu kyebakkiriza kyebakola balya balokole bokka be babooterera ne bamusaba omwenge nyi n'agwetika n'aguleeta embaga z'abalokole zimu ennaku zino zibaddeko weewuunya embaga y'abalokole awasa mulokole ne gwe bawasa mulokole nolaba enguuli nga yeetala wali ebicupa bya bbiya nga byetalaatala waliwo bino ebicupa bya whisky nga byetala kwega n'owulira nga tokyalina comfortable neweewungula mpola n'oddukawo nga basigaddeko kuba kifaananyi nga lubeere ekuli mu maaso sikulimba naye n'obuuza awasizza mulokole ne gwe awasizza mulokole enguuli eno yonna yayiseewo okujja ku mukolo guno eri kulimba kubanga abateesiteesi bo bakisazeewo abateesiteesi mbandi mwami gundi ateekateeka yanywa kati yaleese roole enamba n'agipaakinga wali n'aga ndi mulokole oba yetanywa alekeyo ku mbaga yaani genda ogunywere ku yiyo olaba kuyiikiriza okuba kikola mu ngeri yakanyoomonyooma okumanyiira kuyiikiriza banoonya kuteeka wansi bagende mwedde mwepankapanka kati olaba bwe tukulina mu kontro kyova olaba bw'obanga otegekanga embagayo ne bw'otadde ku kakiiko abategeka nabo bamatalinga bw'akakiiko bwonna okajjuzaako abasetaani omukolo gujja kugwanga gwa setaani gwonna bajja kuvuluga naawe weewuunye ojja kwewuunya nga atolero oli wali katuuti oli kwayiteebo naye nga ebigenda mu maaso tebiri mu kontro yo tuzibaddeko embaga abalokole balina areas balagajjalira ku mbaga zaabwe taserekitinga nyimba ze banaateekako yatunula kimu kyambaga musiki ne bamwefuga waabwe be baleeta ne bapakira muli ne bakuba agayimbayimba ku mbaga y'omulokole ne weewuunya noga tuli ludda wa ne bambala obuntu nga bwangeri nga bajooga bujoozi nga linnya lyokka lirya omulokole yekagwega bwosigadde oga nti oli ye mulokole naye embaga yo sindokole embaga sindokole bambadde bukete music wangeri gwe bayiwamu yenna wangeri giri wakiyayiyaye wabuwemu waki mbaga yo mukama yagikuwadde teekawo control londa music director wo obagambe ono gwe ntadde ku music ono gwe ntaddewo yaba oluyimba lwabalagira lwemukuba ng'akwata music ng'aselectinga music ono gwe twagala olwojjamu tetwagala olwo tolukuba naye ku mbaga y'omulokole nga bayiwamu lubaale w'abaana golokokoveeyo wankwata ndi muto sigenda kwerabira lubaale hayi mukama katonda bakuzaala mu bbaala mbaga y'omulokole nga bateekako bakuzaala mu bbaala wennanga oli wali katuuti kwayiteebo nga nawe weewuunya bwewuunye mbaga yakuvudde dda mu ngalo toli mu kontro mbaga yagenze dda bye bayimba byonna bizibu tokyalina kyokyusa walagajjadde awo bawambyewo kyoddamu okulaba cupa zabbiya nga zeetalawo nga zisala nogamba yi mukama ate ecupa zivaawa zino bagezaako okulaga nti ffe omukolo twaguwambye omukolo gwo guleke nga gusigadde gugulumiza katonda katonda yagukuwadde kama ebazibwe
tewateekwa kubaawo kifaananyi ky'ovunnamira kyonna kye bayita obulokole. Nze bwe mmanyi va ku buno bwammwe bw'ennaku zino, nze obulokole bwe ntegeera tebuvunnamira kifaananyi kyonna. Katonda waabwo, Katonda asigala Katonda at all times, asigala agulumiziddwa, asigala waggulu, bendera ye esigala waggulu, abeera priority. Wangi mulokole asula ebweru n'asigaza Katonda, asula enjala n'asigaza Katonda, tolina bw'omuweta, atambuza ebigere paka gy'asula ng'asigaza Katonda. Wangi omulokole atambuza ebigere ng'asigaza ani? Gyali Katonda abeera priority. Tebamu kwekiranya nti kakati embeera etabuse engeri gye biganye kati gonzagonzaamu ku bulokole bugondemuko kakanyamu ku bulokole bwo kakati osobole okulya emmere. Bayibuli ebuuza etya? Kiki ekiritwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku kuyigganyizibwa. Tozisomanga keeze nnyiriri nzisembyeyo ziri ludda wazzo ani amanyiyo? Balumi 8 mmeka 3 mu mmeka? Kanzisembyeyo wano nja kuddawo enkya wembadde kansembyeyo nnyiriri zino tuddeyo ku musingi gw'obulokole obutuufu. Nze obwe bulokole bwe nawulira buno obwammwe bw'ennaku zino obugonzagonzamu n'oddiriza natti ofune by'oyagala. Obwo buzibu si bwa Yesu teyabulekaawo. Obulokole Yesu yalekawo bubuno, era n'abantu bali eri tebasobola busobole naye babumanyi. Bo bwabalema buli okulokoka baalemwa bulemwa naye nga babumanyi nti bwe butuufu. Ani azirabye ennyiriri? 8:35. Soma tuwulire. Ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala. Nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe, twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo kampulire agamba nti amiina ku bw'oyo eyatwagala. Malayo mwana wange awe wali ebinyuma ate kubanga ntegeeredde ddala ategedde ki nga newankubadde okufa newankubadde obulamu newankubadde bamalayika newankubadde abafuga newankubadde ebiriwo newankubadde ebigenda okubaawo newankubadde amaanyi newankubadde obugulumivu newankubadde okugenda wansi newankubadde ekitonde kyonna ekirala tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mulokole ezo ennyiriri mu Bayibuli yo zikyalimu? Osanzemu zikyalimu? Buuza kunende mu Bayibuli yo zikyalimu ezo? Naye tuli mu kkanisa olwaleero eyazireka mu Bayibuli, era kati n'abamu ku mwezisomeddwa mwewuunyiza gye baabitaddemu ddi ebyate, kuba tuli mu mulembe ogutakyabijjukira ebyo byolabye awo. Naye nga gwe musingi gw'obulokole omutuufu. Ezo ze standard z'obulokole. Ebyo batobisobola toli mulokole. Kaba ebaziwe mu Bayibuli tebivangamu, bikyalimu mu mitwe gyaffe mwe byava, mu mitima gyaffe mwe byava, ku kituuti kyaffe byavaako, ku kituuti tebikyaliko, mu matu gaffe tebikyawulirwa. Era wano babisomye abamu balabanga buno bulokole enkola enkadde bagamba ayi Mukama buno bulokole nga nkola nkadde nnyo, bukyaliyo obwo. Kubanga tuli mu mulembe olwaleero abantu bagamba nti buli standard yonna kati ekkirizibwa mu bulokole. Buli standard. Yesu manya yasasula omuwendo gwaggwayo gwasasula dda. Therefore today it doesn't matter what you do. Ekisa yatuwa ekisa kingi nnyo ekisa kati ne byogenda byewakola ne byokola ne byolikola mbi Yesu byonna yabisasulira dda, kati gwe kola bikole. Yenjiri eriwo olwaleero mu kibuga abantu gye basinga okwetanira gye baagala kuwulira eyo era ebasanyusa nnyo kubanga oyenda n'osigala ng'oli mulokole. Nga girlfriend omulina osula naye osigala ng'oli mulokole. Obba n'osigala ng'oli mulokole. Bagamba buli kyokola it is taken care of.
Yesu yabisasula bye wakola ne byokola kati ne byolikola. Eyo ekkanisa bw'ogirangirira ejjula mu mwezi gumu. Kasi tolangirira eyo bwetyo. N'ogamba taddewo wano church yo tefaayo ku biki byokola, buli kyokola ne kyewakola ne byolikola Yesu yamala bisasulira mu myezi 6 tolina wootoza bantu. Kubanga eyo abantu balaba esoboka era bagamba oyo atwanguyiriza mu bulokole bannange bali abasajja badde baabukalubya oyo atwanguyirizaamu. Wano oyagala okujjuza abantu oba oyagala okujjuza abantu gwerangirira ogambe wangi nti ffe kyaki niyaffe gye tutandise omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi baayagala kasita tasukka 4. Tolina wootoza abasajja baga nti gye tubadde tunoonya bulijjo. Kama ebazibu baga uye nno kale awunno bulokola bwanguyizza naye maamu oli agenda n'abikalubya n'onoonya n'obutandikira nga tolabawo. Abantu baagala ebyo modolo ebyo byanguyira ebyo. Ate tewali kyoleeta wano n'obula abagoberezi buli kyoleeta ofuna wabula gye bagoberera ng'obatwala yewaba watamanyiddwa naye tewali kyotandika n'obula abagoberera gwe buli kyoteekawo kirina abagoberera. Abantu amu balaba obulokole ng'ekkomera wangi ne bw'oba otudde wano nebbaawo ng'otudde akulinaani osobola omwewuunya. Yesu n'amalawo amatuka mu kateni essaawa eno kaakati. Yesu n'avaawo mu kateni n'ayimira no katuuti n'anzijjako akazindaalo n'angamba Kiganda tula wansi nze Yesu ekyaki yange nyina kyamaze nze okwogera waliwo kyenza okutereezaamu kye naleka nga tekiteredde bulungi kati mbadde nze kikola amendment mukyo nzireyo. Negandi yes Lord. Nagandi twakikiriziganyizaako ne taata mu ggulu twagenze okulanga abantu babonaabona nnyo ne tugamba kino kitereeremu. Twagenze okulanga abantu okubeera n'omukazi omu tekimala ntugamba nti omuntu ndowooza awase obutasukka 4 osobola okwewunya nga otudde nebbaawo ng'agamba nti yeme. Awo wekangira n'ogamba nti buli gyali ku musaalaba buli gyali mu kkomera. Teeka omukono waggulu gamba nti Yesu nkwebaza gwayandokola yongera okunyweza mu bulokozi yongera okukutegeera yongera okukumanya ntambule naawe ntegeeredde ddala nti lwaki nze ensi tenjagala kuba yasooka kukyawa ggwe ate nga gwobeera mu nze. Kati ntegedde lwaki ensi tenjagala era ntegedde lwaki sisitimu z'ensi eno zinjigganya kubanga naawe tezikwagala. Yesu mpa amaanyi nga gwe bwe wawangula ensi nange ngiwangule. Nkusuubiza ssebo Yesu nkusuubiza tewaliyo kifaananyi kya Nebukadineza kye yayimiriza kye ngenda okuvunnamira. Sijja bivunnamira, sijja kwekkiriranya, sijja kussa sitandadi eya Yesu wange. Era ntegeeredde ddala nga newankubadde ki ne bwe kinaaba ki sigenda kuvaako. Ntegeeredde ddala nga newankubadde ekintu tewaliyo kintu kyonna kigenda kunzija ku kwagala kwo Yesu. Mpa amaanyi agawangula ebinnumba ebyagala okummenya byagala okummalamu amaanyi byagala okunteeka wansi. Mpa amaanyi agabiwangula era mpanguza mu mulembe guno mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda akuwanguze mu linnya lya Yesu. Mukama akungaggawalize naye nga tobbye. Katonda akuwa obufumbo naye nga toyenze. Ovuge emmotoka etaliiko bibuuzo nga Setaani talina kyagivunaana naawe ogivuge. Ozimbe ennyumba nga tolidde enguzi mu linnya lya Yesu. Ogende e Bulaaya nga tesoose na kwewaayiriza bisiyaga. Abantu bakeera wali kwembase kwewaayiriza bisiyaga. Kasita olaba nga bamumye visa emirundi 3 ng'agenda ali kwembase ng'agamba bannange nze mbadde nzize bandi bubi
nga bambuza kuki nanga nekiro badde banzise nga bakutidde wanti nakulabye yensu badde bakutidde kintu anti India oli akitye bisiyaga kati baagala kunzita ndya era abantu bafunye visa mu lugezigezi kwewayiriza bisiyaga abamu batuuka ne Bulaya nga tabiryangako namanyina bwe biwooma batuukayo nagandi njagala butuuze kubanga nze ndya kakati ekibuuzo bw'olituuka mu ggulu Yesu olimugamba otya temulyamu Yesu lukwe olw'ebintu bino ebiggwawo ebyensi ebiriwo olwaliro ebiggwawo enkya